الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوم كما في akulembedde ekidaala kino ekya Nabbi Muhammad, abakulu b'amatwale, ba imma, ba mashaikh mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo oyinza okuva mu bakyala n'obaleka ne bawuliriza. Mukama wange nga ntendereza ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu n'ebisaanidde okubeera nga bye bitendo bye, n'okumuwa ekitiibwa bwe yali ayogera yatubuulira n'agamba nti okumanya kwonna kubawa, okumanya kwonna kubawa. Era bwe yali ayogera ebyo yagamba ti'allama al-insana ma lam ya'lam. Ti Allah akakasa nti okumanya kwe yakola ki? Yakutuwa. Kati kiri gy'oli okunoonya n'okutegeera. Bw'amala okuba nti okumanya akutuwadde, mwabo be mulimu gwe neegomba naddala mu nsonga z'okumanya. Yalowooza nti amanyi, ekiseera ne kituuka n'akakasa nti takola ki? Naye bwe yamanya nti tamanyi, awamu n'okuba nti mu lubereberye yali alowooza nti akola ki? Yayitiriza nnyo okusaba Katonda okumwongera okumanya. Naga nti Rabbi zidni ilman, ate si kyokka wabula nkusaba ompe ne fahamu n'okutegeera. Mulaba nti abantu bangi basobola okuba nga bamanyi, naye ng'okutegeera by'amanyi kizibumu. Ng'okumanya okulina, naye ng'okutegeera by'omanyi kiki? Kitabuseemuko katono. Kati bw'abanga Allah akutuwadde n'ebyo byenzizizzaako nga bwe ntambudde ku leve ey'okubiri, kati eno leve ey'okusatu. Nabbi yagamba nti kuno okumanya Katonda ate kwabawadde. Ekiseera kigenda kutuuka nga tekukyaliwo, nga bannannyini kumanya abakoze eki? Abatutte. Nti Katonda tatwala kumanya irimu, nga bwajja n'agamba nti kaakati awo mumenyeewo, oba kyekibira ekiri awo mulete gurede ekikole ki? Wabula Allah ajja kugenda ajjawo abamanyi mpola 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 mpola, irimu ekole ki? Ogwo gwe mukaddima gwange gwenjagala okwogererako ebigambo bino. Mukama wange, ti Nabbi ono Allah gwe yawa irimu eyaffe, naye abannabbi bonna abaasooka yafa, irimu n'ebeera ng'ekoze eki? Efudde. N'alekawo be yalekawo. Nabo ne bajja nga bafa, nabo ne bajja nga bakola ki?
ekiseera kyaliwo mu kusoma kwaffe nga tewali kitabo n'eki wabula nga waliwo mitwe. Ako kakulu nnyo eri abantu abalowooza nti okusoma kwa kusaaga oba kutandika kusoma bitabo. Era tubawulira nnyo nga bw'aba akutte ekyokusoma ajuliza ebitabo bingi. Naye awo njagala kutuukawo oba mpadde dakika 15. Emyaka 10 Sengendo oluvannyuma lw'okufa kwani? Emyaka 10 oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi Muhammad irimu yatambuliranga mu mutwe. Irimu yatambuliranga mu mitwe gy'abaswahaba. Emyaka emeka? Olowooza mu myaka 10 abamanyi bameka abaali bafudde nga neirimu ekoze eki? Egenze. Naye fil qarni thani abasomi b'ebitabo batugamba nti bagenda okulaba nga ebintu bikoze eki? Bigenda. Abamanyi bakola ki? Bahafizu bakola ki? Abakutte hadisi za Nabbi bakola ki? Ekirowoozo ne kijja ne baga nti kakati kyekiseera tuwandiike. Okuwandiika kutandika mu kyasa kyakumeka? Oluvannyuma lw'emyaka 10 nga Nabbi afudde. Bannange mwenna abatudde wano olwaleero era abawuliriza ebifaanana bwe biti, bwe tuba nga twatandika oga nti kati katuwandiike oluvannyuma lw'emyaka 10, how much have we lost? How much have we lost? Bimeka ku Nabbi bye yayogera ebitasobola kuturesingibwa oluvannyuma lw'emyaka 10? Birabika biyitirivu. Si bwe kiri? Kati bino bye njagala nti oluvannyuma lw'emyaka 10 nga tuyingira ekyasa ekyokubiri baatandika okuwandiika ebitabo. Ebitabo ebyawandiikwa tebyalimu nnyo kunnyonnyola. Era bano baseeka butane ebitabo ebyo bwe baba babinoonya babiyita makhtutat. Oba koko nkavuunula entya? Byawandiikwa naki? Bitabo bya mikono. Naye nga n'empandiika gye bawandiika teriiko fataha, teriiko kasira, teriiko baa'u gwe gy'omanye eyakatonyeze ka wansi, ne thaa'u yadde alifu. Naye nga bo babikola ki? Bwe babikuwa olwaleero Seeka Adamu Kasimu, bwe bakuwa makhtuutu olwaleero ba oyinza ogiyita thaa'u, n'ejjiimu etalina katonyeze oyinza ogiyita haa'u. Ebigambo bino njagala bikozesa okutuuka ku kigendererwa kyange. Ekigendererwa kyange kiri nti olwaleero ebitabo bikoze eki? Olwaleero ebitabo bikoze eki? Bingi wadde okuva mu mulembe okuva mu kyasa ekyo ekyokubiri ebitabo bizze biwandiikwa ne tutuuka ku mulembe kati ng'abawandiika bannyonnyola biri ebyasooka okukola ki? Ekyo kitegeeza nti abantu abo baalafuubana, bakola kye bayita al-ijtihad, baalafuubana okunnyonnyola ebiri eri ewasooka. Tegerekeka bulungi bannaye.
kati awo nabbi alinawo ekigambo mukulafuubana. Awo nabbi alinawo ekigambo mukola ki? Yagamba nti alafuubana n'ateeba amazima empeera ze ziri mmeka? N'alafuubana mwana wattu amazima ne gamulema okuteeba afunayo empeera y'okukola ki? Alina gwe yavuma. Kati ebitabo bingi ebinnyonnyola olwaleero abantu bye basoma nga binnyonnyola ebyasooka, era nga n'abannyonnyola abo abaalafuubana batandika okulafuubana nga wayiseewo ebyasa ebikola ki? Ebiwera. Nina example gye njagala okuwa olwaleero. Sheikh Butane oloza senga mbuuza wano nti ma huwa al-Islam. Abawalimu, ma huwa al-Islam? Muddemu answer gye mulina. Naam. Ma huwa al-Islam? Eyo si ya definition gye tulina. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi بالتوحيد والانقياد له والخلوص. Erimu aya ki oba hadisi ki definition ye? Gwembuulira nti eyo definition mu olwayo gye mutusomeseza ebbanga lino nabbi yagyogerera wano. Allah si yayasa obusiraamu, ayinza obutannyonnyola busiraamu bwasizza, ayinza obutabunnyonnyola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam si gwe bwakkako, ye ayinza obutabunnyonnyola. Naye eyo taarifu gye mulina yaani? Okwo okunnyonnyola obusiraamu. Al-Islam huwa al-istislamu lillah bitawhid walinqiyadu lahu bitaa walkhulusu min ashirk. Ani yagireeta? Ani yagireeta eyo? Ibn Taymiyyah. Olwaleero ffenna gye tulina. Naye mumanyi nabbi ye bwe yannyonnyola obusiraamu, mumanyi Jibuliru bwe yannyonnyola obusiraamu? Kuba Jibuliru yannyonnyola obusiraamu, era bwe yajja eri nabbi yamugamba ya Muhammad akhbirni. Golooza akhbirni ani ne ma huwa byawukana. Oyo Seeka huyo yasoma lugha, byawukana. Naye ye nabbi yaddamu atya? Bwe bamugamba nti akhbirni anil Islam, ye nabbi yaddamu atya? Katugolooza nti eno definition esoose gye mulina mwenna huwa al-istislamu lillah eyinza okumenyawo eya nabbi. Lwaki eya nabbi si gye muleeta? Mwagala kubeera bannabbi dda? Sengendo mwagala kubeera bannabbi dda? Olwo temwawukanye ku nabbi. Kati awo waliwo ebibuuzo nange byenjagala okubuuza, kubanga bitubuuzibwa nnyo. Bagamba nti ekyo nabbi yakikolako. Kati gwe bino byoyita obusiraamu bwaffe, nabbi gwatali nabbi nga ne Allah takutumanga n'onoonya definition n'ogiteekawo, era ffenna ne tukakasa nti ejja kukola, era ne tugikozesa ng'era nabbi ogireseewo, gwani yagikulagidde eyo? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Banaye oba tugoberera? Naye mmwe mulowooza nti al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu
wal khulusu mwemulaba kifu tekisanya okunnyonnyola obusiraamu ku mulembe guno naye nabbi ye yakikulagira okyogere bw'otyo kati awo ekibuuzo kigamba gwe nabbi yakikulagirako nabbi yakikulagirira wa ako nno kakulu oba katono ako mu ddiini yaffe katono kanene nnyo kubanga kagobye ebya nabbi ne kateekawo ebyako ate nga tulaba bikoze ki bikola taarifu ya nabbi yo mugitegedde ya Muhammad akhbirni ashahadatu an la ilaha wa anna Muhammada wa iqami wa itai wa sawm wa hijjul baiti eyo taarifu ya nabbi y'obusiraamu kati lwaki eyo tugisomera mu hadisi nti no hadisi ya baga waliwo hadisi egamba hadisi ya Umar egamba naye ate waliwo ne taarifu y'obusiraamu gwe oluvannyuma lw'emyaka Ibn Taymiyyah waddi lukaaga ebyasa emyaka 100 2 3 4 5 tewaliwo huwa al-istislaamu lillah mu myaka gy'olukaaga gwe ne bakuzaala n'okula n'osoma ebyabanno nojja noga nti awo okusinziira nze nga bwe mbiraba obusiraamu al-istislaamu lillah oli mujitahidu nzizeeyo olwo gye natandikidde mwe mulowooza idha jitahada fa aswaba falahu wa idha jitahada fa akhtaa falahu ajrun wahid bw'alafuubana n'atuukiriza amazima afuna empeera mmeka bwegagaana afuna empeera mmeka awo njagala kuyingira mu bino wammanga malirize insha Allah kati mwe mulowooza nti Imam Barzanji yesi mujitahid sengendo mumbulire mwe mulowooza era n'abagamba nti akatabaka akamawuledi kafu kabi nnyo fe bwe tutuula wansi ne tukugaba naawe byoleese nabbi tabyogerangako gwe kwotambuliza ebigambo byo byonna gwe nga Ibn Taymiyyah kwotambuliza obusiraamu kwoyagala obusiraamu butambulire nabbi tabyogerangako nga bw'obyogera naye watuula n'otunula gy'otunudde ogenda okulaba nga eno definition yegwamu ebyo by'osomye era gwe n'ogamba nti kanfundize abantu bategeere obusiraamu mu mbeera eno toyagala mulala afundize abantu kutegeera nabbi waabwe mu kuwandiika ekitabo kya Mawulid. Inna lillahi kati ono yetwagala abeere mujitahidu ono yetumugobe subhanallah budde buweddeko banga nti obudde buweddeko naye ako kenjagadde okubategeeza nti ono mujitahidu kubanga asomye byasomye n'atuweereza n'atufundiza ngono bwe yatufundiza byonna ebikwata ku busiraamu n'atuga nti bifaanana bwe biti bitambulize mwawo nono n'atufundiza omubaka Muhammad n'atuga nti Barzanji yiyo mutegeere nabbi wammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.